mwebale kusaba ensi y'abampi anti mugiraba Aisha mumulaba yegasse ne Kadole bavuga presidenti wa State Landa kibuga Kampala abo bayitawo bwayise Makerere Kavule kumpi n'ekitebe kya NUP munanga abakulu nga babidduka nga babagamba musoke mwevuge mukawo tulabe abantu bano bampi mu size era tebasobola kubeera nga abakola ki bavuga emmotoka zino zinnomo so kubasalira amagezi soka tubawaze tubakolege muzino tukoleki tulabe era nga bagenda maaso kati no bano kabakubye ekigo Kadole yakavuze speed ne kejira okakana kabakubye ekigaisha nga agudde eri Aisha Beauty na Kadole we namala na akadira nagamba tulina okukavuga babade basanyufu nnyo ng'omotoka buno ne kapiki kano abakavuga Aisha yanti mumpi nguzibu tasobola kwedinyisa basitula msitula ne bamuteekako ne bamuzzaako State Landa side eri ali mu kimotoka ki open roof ate Kadole side eno ali ku piki digi iyo ataddeko ne Aisha emabega ate kati butunda gyabagwiridde ko bannange butundo wakazindaalo katandiko balangira ebyeno n'ebyeno paka lwe badduse kapiki ne badduka emisino opiki babulese mabega nga butundu anti afuuse obuzibu abaana bakola content butunda naye atandika ne content wono nga asago wakazindalo ne mama amukoledde yagudde mu nsi y'abampi ba mu bitundu byebwayise nga bali mu kwevugamu nalyo kagoba bali azino ne Kanyama anti abe emisinde gy'abampi wali ogirabye kolengera emisinde bo bagezako mutiisa bagala okwegatta omukuba naye wadduka emisinde bwe yeyongerayo tubadde mu nsi y'abampi bwe bitiwe biba tugeza kulaba nga tupromotinga abampi si byangu ne tulemerako nga abantu manyi bagambe ekigwe kimu tekirobera mwana kola ki kusituka uyo taba ali bubi Aisha uyo ne bamuzako mulundi omulala state uyo akazivuza agenze commander state babano ate baunsa neta yagadde okubakwata oli guli bamwanise bagulu mu banka kiri wanensi y'abampi etabuse netabukidala ensi y'abampi anti kale nenga abantu bano we bali osoloba ku business basolo ku entertaininga basolo okulanga views bazilina Aisha account ye egenda weza mwezi ena followers emitwalo 6 Kadole agenda ingira emitwalo 10 ate state president wawe yaine emitwalo agasuka 5 ng'abantu abamufollowinga so government inokumanya ati abantu bano we bali nemwe bana Uganda abalamu inomanya ati abantu bano we bali lero badde bayina ne bouncer wo yanti omulabe mabega mu black bwagira nazimba mu bouncer anti katiraba butunda roza tabaguddeeka ekisumuluzo kwa Aisha kankugobe emisinde uyo antaisha netanyigirwa mu ttooke so nensi y'abampi nga bogira baawo yiyo ensi y'abampi Aisha Beauty Kadole n'abalala nenyagalo bategeeza nti Kadole ino luyimbo lupya lwagenda banga ata obudde bonna so tubasaba muwagire mu supporting akazanyo katambule kagende maaso Aisha uyo n'amagulu ge uyo asindika musanyufu bitya Aisha musanyufu bitya so bwe bitono bebadde mu nsi y'abampi olunaku olwaleero sewe yangereke mabega nginiya